Jemusinzira okubeera nga mutulaba okosako okubeera nga mutuliriza mbitundu byonna ebikoleggwa nga Uganda ne bweru walyo mbalamusaako mbabuuzaako nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive olunaku olw'eggulo saasobodde kujja bawa updates mu budde nabadde n'ebinzunza wano na wali naye olwaleero ngambye kanzije nyongere nnambululiremu abataategedde ensonga nga bwe zirina kutambula. Olunaku olw'eggulo Sam Okanya amanyiddwa nga The Might Family okuva mu The Might Family amanyiddwa nga Sami yateereddwa okuva mu kkomera ekitalya gye yali yaggalirwa era nga kumpi akulunguddeyo emyezi egigenda mu 5 bemba mujjukira obulungi okukwatibwa kwe kyaddirira kiki ekyagenda mu maaso n'okubaawo mu ggwanga ku kye batuuma March to Parliament bemba mujjukirwa okwekalakaasa okwali okw'emirembe nga bannayuganda batambula okugenda eri Parliament okutuusaayo okwemulugunya kwabwe obutali bumativu bwabwe nga bawakanya enguzi eyali efumbekedde oba yali ekudde ejjembe mu Parliament y'eggwanga Uganda. Okusinziira ku lunaku olwo bangi abantu bakwatibwa era bwe muba mujjukira bulungi Uganda abantu bangi abavaayo okulaga embeera nti teyali ya buntu olwa kiki ekyali kigenda mu maaso mu Parliament enguzi nga bagamba eyitiridde wano wali so bangi ku bantu bakwatibwa olunaku lwe bakwatibwa batwalibwawo mu kooti ku lunaku olwo lwennyini then kooti bwetyo ne basindika ku alimandi abo abasooka then nenkeera waliwo be bakwata era nabo ne babasindika nga bwe bakwatirawo bwe bati bakutwalirawo mu kooti era gwe noba ng'ogenderawo mu prison. So now bangi bavaayo naye Sam Okanya oba Sami owa The Might Family ye yali yaggalirwa nga bamumye bail omulamuzi era enfunda eziwerako wano ku Vicky exclusive tuzenga tukuupdatinga nga bagaanye okumuwa bail olw'ensonga ezitali zimu batuuka n'okuba nga basaba passport y'omusibe bw'atyo n'agaana okuba nga awaayo passport ye era okukakano olunaku olwaleero batuukidde okuba nga bamuwa bail nategeddeko nti passport ye still teyagiwaddeyo. Sami olwamutadde yatuukidde ku kitebe ky'ekavule ekya National Unity Platform ekikulu era nga bwe gwali ku ani omukyala Olivia Lutaya naye baali bakamuyimbula okuva mu kkomera eruzira ku misango gy'okulya mu nsi olukwe n'ogy'obutujju oluvannyuma lwa president okumuwa ekisonyiwo bamala ne babata bonna 19 nga bwe bakkiriza emisango gyabwe then nabo bwe bafuluma ekkomera Olivia Lutaya yaddukira ku kisebe kya National Unity Platform ekisangibwa Makerere Kavule ku lunaku olwo butereevu ne Sami The Might Family kyeyagezezzaako okukola. Olivia Lutaya tumujjukira olunaku lwe yakomawo okuva eruzira bwe yali ayogerako eri ab'amawulire oba bwe yali ayogerako eri abantu yabategeeza ensonga ezamuviirako okuba nti akkiriza emisango egyali gimuvunaanibwa ne banne n'agamba nti omwami minisita w'abavubuka n'abaana Balaam Barugahara ye yagenda maaso n'okumusindiikiriza okusaako n'okumusendasenda akkiriza ekyo. Abantu ne basigala nga beewuunya era minisita Balaam n'avaayo yesterday but one nannyonnyola ku bigambo bya Olivia Lutaya byamwogerako n'agamba nti omwana ono Olivia Lutaya yalibanga ali traumatized yeetaaga okufuna kansala amukansolinge era n'asaba ne prison zizonna zigendenga maaso n'okufunira abantu bano bakansala be babeera bata whereby nti omuntu ebbanga lyamala mu busibe obwongo bwe busigala tebuli kyekimu nga omuntu ono ali ebweru era ye Minister Balaam yagambye nti ebigambo bya Olivia Lutaya yali samwa tebyali tasobola kunenya Olivia Lutaya wabula agamba nti aliko akazoole ku mutwe oba alinga omulalu ayogera byatategeera. Oyo ye Minister Balaam. Kakati lwaki nkunokolerayo kesi ya Olivia Lutaya then nenkuleetera ne Minister Balaam ng'ate nkyali ku nsonga ya Sami The Might Family issue weyeetooloolera wonna. Sami olwavudde mu kkomera bw'ati olwabadde okwogerako eri abantu oba eri amawulire yatuukidde ku statements
ezifaanaganira ddala ne statement eza Olivia Lutaya era ng'agamba mwetefutefu okudda okutuwa episode y'olugero namba ku ngeri Minisita Balaam Balugahara gye yali emabega w'okulemezebwayo mu kkomera era nti abadde nga n'ebiragiro oluusi byawa Sam Okanya n'abanga aggalirwa emabega w'emitayimbwe watali kufuna ddembe lye ery'okuweebwa bail. Era okusinziira ku bigambo bya Sam Okanya oba Sami akulambululira ng'agamba nti Minisita Balaam y'omu kubamulumiriza nti alina effujjo era y'omu kubawa orders kubasaba notisijja gamba nti yawa order because omulamuzi ayimirira ku ssemateeka muweebwa nga kkooti okusala omusango mu ngeri ey'amazima n'obwenkanya. So okusinziira ku Sam Okanya nga bw'ogenda okubanga omuwulira ya akalatira agamba nti Minisita Balaam ye yali emabega w'okulemezebwayo kwe eri ekkomera. Then bwe tugattako ebigambo bya Olivia Lutaya nga naye ayogera kyekimu nti Minisita Balaam y'omu kubasendasenda ye ne banne ne basobola okuba nga bakkiriza emisango egy'okulya mu nsi olukwe n'emisango egy'obutujju. Bwe tuba tujjukira nti emisango gino gyonna egize givunaanibwa abantu bano giri mu makooti ag'enjawulo era bwe tutunulira ddala nga bano bakabata abasibe ba NUP beekutulamu ebibinja bibiri. Ekibinja ekyagenda ku side ey'okugamba nti Bobi Wine mukyamu ng'ekyo kye kikulemberwa Sanya. Esanya namulabyekaawo ku TV nenfuna ekinyegenyege ekihostinga Sanya kubanga Sanya alina stories nnyingi naye ebimu ku bibuuzo ebibadde bimubuuzibwa ku mpewo za TVM ng'agezaako okubyebalama. Amanya ga Sanya amatuufu ya Sanya Denesani namulabyeko awo ng'agamba nti okweyita Sanya baali bagala kusaanyaawo. Okweyita Sanya statement ye agamba baali baagala kusaanya but ate n'amala n'akyusa statement kuba Sanya yeetaaga tumubuuza tunnyonnyola ebigambo bye si birungi kubanga tubiramu. Anyway katusooke tukutwaleko mu bigambo bya Sami nga bwe yannyonnyodde ate then oluvannyuma tujja kuba tukomawo na updates endala nnyingi wano ku Mukutu VK exclusive. Banaye mwenna abandaba yenze Sami the Mighty Family okuva we nakwatibwa kati ngenze mu afuya myezi 5 era nteereddwa era Mukama mulungi ndi ku kitebe ewaffe wennyini ekavule wendi. Njagala kwebaza Katonda olw'obusibe naye kunze sibuyita busibe okusinziira ku basibe bendabyeko. Njagala kwebaza Katonda olw'okumpisa mu kutiisibwatiisibwa kuno kwe mbaddemu. Mbadde ntiisibwa okumala emyezi 5 gye mmaze mu makomera ag'enjawulo naye nasooka neŋŋaanira paasipooti ne bagenda ku earling omusango baguwulidde nga tebalina bujulizi. Nga wekiri kunze wekiri ne ku basibe abalala bendeseeyo. Obusibe buno mbukoze na Katonda awamu namwe bannayuganda abasobodde okummanja Firisami namwe abakoze ekyamaanyi ate nsigaleyo sigale nga nkyasibiddwa namwe mbazzaamu amaanyi nti ebyansibiza tebinaggwa era nammwe essaala zammwe zikyatuukira kuba bakyanzizaayo era kuba ebyansibiza byebimu bye bikyagenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Nnyinza okulyaza amaanyi abantu naye kino sisobola kukiryaza amaanyi. Mu butuufu mukazi wange Christine weebale mami oyimiridde nange wembadde nga ntendewalirwa n'ongumya n'onzijukiza ensi nti tenneerabidde. Kwagala nnyo mukazi wange Christine weebale nnyo weebalire ddala era buli musajja ndaba yandyetaaza afuna omukazi nga gwe nnyina sandisobodde kuyitamu eno mbeera kubanga waliwo wentuuse amazima ddala nga wannemeredde naye olw'okubaako omuntu akugoberera kimpadde amaanyi okukola obusibe buno. Omuntu omulala pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu
ate omutima gw'ondaze mu busibe buno ondaze nti obusibe mbadde mbwetaaga kubanga amazima bingi ebibadde bituyuuya naye okuva we bantwala tebankwata nti bankwatidde mu bya kibiina bankwata ku bannansi nga balaga obutali bumativu naye n'osalawo n'otindigga olugendo ojja ekitalya amazima ga Katonda n'emmange talinnyeeyo. Pulezidenti wange yajja ekitalya n'andabako n'ampa obuyambi ne basibe bannaffe naye ng'ayita mu kusoomoozebwa kuba yatuuka nga ayagala kulaba aba-FDC ayagala kulaba aba-NUP naye ne bamugamba olina kutwalako abasibe 4 oba 5 ku lisiti gye yawaayo ku basibe abajjudde abaali mu 50 yagamba ku lisiti Sami abeeko. Kyampa amaanyi n'okukola obusibe buno ne mpulira nga mu butuufu pulezidenti wange nkwebaza we nalwala n'ovaayo mu kusoomoozebwa n'onzijanjaba era ndi mulamu bulungi. Obuzibu bwe nnina nti nakubwa n'empisibwa bubi mu bitundu byange ebyekyama ne mba ng'okufuka sikyasobola. Pulizoni ebadde enkuba eddagala lya seefu lyokka naye kati kenzize wabweru ndagezaako okunoonya obuyambi. N'ekirala njagala kwebazaako abapoliisi aba pulizoni naddala abatukuumidde ekitalya nabo mbeebaza bayita mu kusoomoozebwa kw'amaanyi naye nze ngenda kubeebaza leero yadde ng'ebimu tebituukiridde naye bambi bakoze omulimu kubanga obuzibu mu ggwanga lyaffe buli kuba n'abakooti kooti ezitayita bantu okunoonyereza okutamala ne mukwata omuntu ne mumukasuka eyo. Abaana b'abantu amakomero okugeza nga Luzira yali mu mateeka erina okutereka abasibe 600 naye Luzira erimu abasibe 3,000 gye bantwala ku Kitalya ebadde erina okutereka abasibe 2,000 sawa ya leero Kitalya etereka abasibe 3,000 omusibe n'atuuka okwebaka ku mufaliso ffe tukiyita kigaali ne kati ali eyo agenda olaba vidiyo eno gera omufaliso yinki 3 kupangeko abantu 6 oba abantu 10 kuba kati olaba omukazi Olivia yagambye babapangako 5 kati ffe abasajja kuba mukimanyi bulungi mu Uganda eddembe ly'abasajja teritukolako kati n'otuuka nga bakupanga bana emboozi nyingi naye ekikulu kya byonna vidiyo eno esooka yakwebaza abandabira ku map media ku mikutu gyaffe egy'enjawulo mwenna abandaba ku TV sawa ya leero vidiyo eno yakwebaza naye ng'ate mu vidiyo eziddako ngenda kukola vidiyo endala okubalaga emboozi okuva gye yatandikira ne bannanga abali mu busibe wawembalese bintu bingi ebitambula nabyo nga ndirwedde byogeraho ebyo ebitambula binsanze mu kkomera. Pulezidenti wange wazze okutulaba andabye n'abasibe bonna era mbadde nga mu meeting ng'atubuuzaako tasosodde n'abeefudisa abalambudde nga n'abalaba balamu wewaleeta ddiiru zo mu makomera n'obusente bwe wasuubiza abaana era n'olukiiko nalulimu era bannange mbadde mu busibe buno nga ndi kuwooda za balamu mbadde mu busibe buno nga ndi kuwooda za balamu minisita w'abavubuka okumala emyezi 5 gye maze mu busibe mbadde kuwooda zo olw'okuba gwe n'afande Masiko akulira CPS mwangamba nkozese social media yange okuwaayiriza Kyagulanyi nti okwekalakaasa yakufandinze ne mbagamba sigenda kubikola ne munoonya omusango gonna gwe munteekako omwali okuntwala mu maka gange emukono munsibeko ebintu ne mwesanga ti amaka mwasanga ninayo omuntu waliyo bannamawulire nga byonna babiraba mubaddewo nga mwagala okunvundiza mu makomera n'okumpa yalinga nsigale mu makomera naye nga mwankwata mu lujjudde ng'ensi yonna ekimanyi mwankwata mu kwekalakaasa kwanita masitigo kulaga bumativu ku nguzi egenda mu maaso mu ggwanga. Mbadde mu kkomera ng'omuvubuka nga minisita alwanirira eddembe ly'abavubuka gwansiba kyova olaba omusango gwange common nuisance
omusango guntambuza okumala emyezi 5 nga sinafuna bwenkanya. Wembuuliza gwe munnayuganda alowooza nti toli mu busibe, olwo gwe anaafuna omusango gw'omadda onaafuna obwenkanya. Common nuisance n'esookera ku kooti 1 ey'akayizi n'agulemererwa n'agugoba eya Buganda Road ng'alemereddwa okusala omusango gwo gwa common nuisance. Kyova olaba obusibe bunene ngamba mbadde mbwetaaga. Ku lutalo lwe tuliko tukimanyi bulungi tugenda kufuna obwenkanya mu mbeera yonna. Okutiisibwatiisibwa kwe tuyisiddwamu tulimala tufuna obwenkanya. Omulamuzi Kayizi alemereddwa okusolovinga common nuisance n'embeera mu kkomera ebbanga lino lyonna ng'alemereddwa okusolovinga omusango gwa common nuisance. Nentuuka ekiseera ne bansindika mu kooti 2, ne bansindika mu kooti 3, kooti 4 mpaka ku kooti 5 nga ndi ku common nuisance. Kati wembuuliza munnayuganda gwe alowooza nti toli mu busibe, onaafuna obwenkanya gwe nga toli mwana wa gundi. Olaba abalamuzi balemererwa okusolovinga omusango just public nuisance nga ne mu mateeka tebasobola kusiba mwaka. Genda olongoose wali community service waayo kafayini bwe kati. Bansaba $50 n'engisasula. Ne bansaba abanneeyimirira omwali Mange ne muwaayo ne bansaba passport. Ku musango ogwo bannayuganda nali nina okuba ma passport. Era njagala kubategeeza passport nzirina etali egi. Ne nali sigenda gibawa. Era abalamuzi mwenna mukimanye nti omusango gwali gwankwasa nga sirabawo wembawera passport yange. Oba sigenda kufuluma mu ggwanga kuba ndi munnayuganda. Nali sibawa passport. Era njirina. Naye nagibamma mpaka muntwale mu earring mpulira omusango gwange gwe munvunaana. Kuba nkimanyi bulungi buli kye nakola nali nga nkikola mu mateeka ga Uganda. Okuleka ebitongole mwenna, judicial ekitongole ky'abalamuzi, Uganda Law Society, mwe nali njagala mutunule mu nsonga zino kuba omusango ogwankwasa gwali gwa human rights ng'erina okunvunaanyizibwako. Tegwali gwa bibiina, tegwali gwaki, gwali gwa bannansi. Ne tukwatibwa abantu 105, 104 ne bateebwa nga tebasabiddwa yadde endasi. Nze ne munsaba $50 nakati sizifunanga. Mutuuse goba musango ezo mwazitwala. Bannayuganda mutunulire obubbi bwe tulina mu ggwanga lyaffe. Nyimiridde wano oba ntudde wano wendi nga we tusinziira okulwanirira eddembe lyaffe. Nga mbagamba bannayuganda nga nze Saamu okusinziira byempiseemu n'ebyenkyayitamu. Sirirwedde kuzikiza kubanga nkulidde ku street manye ekintu eki eddembe tebalisaba. Balitwala butwazi na kabuli. Kati ndina okulirwanirira era nga nze kennyini nze mutango kuba ne woba ogula katambala kalina price. Kati nze ngenda kuba price ku ddembe lyange n'eri abannange. Abasiba abali mu makomera abaganye omusango ttiimu y'amacete yasigaddeyo teriiyo nti eri funded ekibiina nti oba babawa ssente bali mu makomera lwakuba tebalina musango. Naye musiba abantu awatali bujulizi ne mubakako okukkiriza emisango abaana b'abantu balikola obusibe bwe batamanyi. Mubakako okukkiriza emisango ne mubagamba bagende mu free bargain ate ne mubawa obusibe obuyitirivu. Ezo ze zimu ku nsonga ze ngenda kati osimbako essira. Kuba wali mbadde nnwana naye nga bannayuganda abamu kirabika muli bamativu n'ebibakolwako. Wemba nga ntunula nga bataata b'enkya bavundira mu makomera, abaana emyaka 17 giri mu makomera, n'okwata omwana ogwakireresi n'omuteeka mu kkomera ennaku 180 gy'emyezi 6 egiri mu mateeka ga Uganda okusalira omusango oba okulaba obujulizi bw'ogwo omusango ogukusiba. Byonna abantu babiyisaamu dda, bali mu myaka, kooti tezibayita, abaana b'abantu ne mubalimisa, teri ku bujjanjabi, teri ki. Bannayuganda muzibuka amaaso. Bino bye balimu bye babalimbalimba bannanga ababadde mu kkomera abakkiriza
balimbiddwa balamu ebyo byonna ngenda kubyabulya byonna mbirina simane simanyi sitabukira na wano kuba obusungu bw'empulya asooke malo n'aba ku kyogero Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties z'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza na kifuma kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 namalirika kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina poloti ebugema okuliraana emabega wa university 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka offices zaffe esangibwa kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home.